Osibyo tamunaffe atulaba wano ku Wings TV amawulire gaffe okugakusomera nga yenzo omuweerezaawo Ssesimba Taddewo Ronnie director Wings Films Wings TV wetujjidde ku mpewo ng'abantu ab'enjawulo bali mu ssanyu lya nsusso anti abazannyi ba firimu olunaku lwa Christmas balwefuze nnyo nnyini ddala nga ebibiina eby'enjawulo byabadde byateeseteese kino nga kibadde tekibangawo mu Uganda. Zubairi family yabadde ku muganzirwaza ate yo ng'ekikwasaganya nga eri mu kusanyusa bantu ba Christmas ate yo aromantic nga eri Masaka eri mu kutongoza oba mu kuzanya entunnunsi ate yo Wings Films yabadde mu kitundu eky'embalala mukono nga bo babadde mu kifo ekimanyikiddwa nga Wankoba Miracle Center eno nga banyenyeza emiti basigukuludde abantu mu mayumba gaabwe ne bavaayo oluvannyuma lw'okubanga bakubye bandi ne bakumba ebyalo n'ebyalo nga basiyaguka okusobola okutegeeza abantu nti film industry egenda mu maaso. Abantu bavuddeyo ne basanyuka nnyo nnyini ddala okulabira ddala ku baana baabwe nga be bazannya firimu ate nga bazannya n'abantu abanene mu ggwanga. Kino kiddiridde okubanga firimu eyakaaja Kirimululu yazannyiddwamu Muzeeyi Yasin Lubowa saako ne Spark Sebabi eyakuyimbira Nina Kendya Mazimale Kangejje. Kino kyayambye abazannyi abasinga aba Wings Films okubanga nabo batiikirira ate nga baba balina ettaffaali lye bayongedde ku bannaabwe. Firimu eno yakuwandiikirwa omukulu Semugo Madisani nga ye yagiwandiika ate ne ku directingibwa Ssesimba Taddewo Ronnie ate nga firimu ya mulembe nnyo nnyini ddala eri ku mutindo ogw'enjawulo ogw'ensi yonna. Omugenyi omukulu yabadde Johnson Muyanja Ssenyonga ono nga yatambudde n'eggye ly'abantu bangi nnyo abasobodde okubanga buli omu ajoga okusinziira nga bwe yabadde alabye. Bano bakutte ssente zibawadde director n'ekibiina kya Wings Films era ne basuubiza ebintu bingi nnyo okusobola okubanga bayamba ekibiina kino ekya branch ya Wings Films ewankoba. Ate era omugenyi omukulu yeeyongedde maaso okuwa amagezi abazannyi ba firimu ababaddewo n'abategeeza nti kirungi nnyo okuba n'obugumiikiriza bwe banaabanga banaafuna mu mulimo gwabwe ogw'okuzannya firimu. Era saagala twogere nnyo kuba mu muliro okukumala n'olwekyo mwebale naye ebirimu kyebitwala wano ogenda kutwala oludde wammwe tutebisasula mangu naye bwebisasulira mu ssente paka Yesu lwanikola omuzimu gwa nanje bamuyima mwakati ajukira mukulire 210 mama nyawo nakumpi nyawo omuzimu gwa nanje oyogera ku paati ne paati tuswati omuzimu gwa nanje baguyimba nga nguwandiika mu 26 ne tuguyizannya mu 27 n'essaawa ya leero tuli mu 219 ku kyabyanusu. Kale gwe munnange ayagala firimu eno osobola okubanga otuuka ku director wa Wings oba okugenda ku channel yaffe eya Wings Films ku ntikko n'osobola okubanga weerabira firimu yo eno. Ebyo n'amawulire gaffe agaddako mubirindirire wano ku channel yaffe. Katunywemu ku lwendo lw'amazzi tukomawo.